Ku ntandikwa ya wiiki eno akakiiko akalera obwenkanya ka Equal Opportunities Commission kafulumya alipoota ku byenjigiriza naddala ebya siniya okulaga entambuza yaabyo n'ebirumira ebikyalemeddemu. Alipoota eno yalaze nga gavumenti bw'ekyalina omugugu okwongera ku nsimbi z'eteeka mu masomero gaayo, ekintu ekigakaluubiriza okweyimirizaawo. Gavumenti ewa abaana abasoma mu secondary schools eza gavumenti nti ebawa emitwalo 5,830. Kino kyekiviirako amasomero gano okusasuza abazadde ssente olwo abaana abamu ne bakomekeera nga bawanduse mu masomero. Kati amasomero we gabatooza school fees kiba kitegeeza nti abaana bano tebajja kusoma, bajja kuva mu kusoma kubanga abazadde tebasobola sasula ssente ezo. Era alipoota eno eraga nga bwakyaliwo ekizibu eky'omuwendo gw'abasomesa mu masomero ga gavumenti okuba omutono okusinga ogwetaagisa, ne kiviirako abasomesa abatono abaliyo okutikkibwa omugugu omunene. Kino kikakasiddwa n'ekitongole ekigatta abasomesa ki UNATO abakikulira bwe bategeezezza nga bangi ku basomesa bwe batandise n'okwenyiwa ne batandika okudduka omulimu gw'ennoni wadde nga bangi ku bo baba tebannatuusa myaka giwummula. Abamu ebintu bibasinga amaanyi ne basalawo n'atambula kikambiveemu. Kino balumiriza nti kisinze kuva ku mbeera mbi mwe bakolera naddala emisala emitono mubamu. Omusomesa tayinza okubeera mu kibiina n'asomesa bulungi ng'omusaala gukyali mutono kubanga naye abeera n'ebintu byayetaaga okukola, naye alina baana, alina famire. Bagamba nti gavumenti erina okulwana obwezzingirire okulaba ng'ejjawo enjawukana mu misaala gyesasula abasomesa nti kubanga kimalamu abamu amaanyi ne batuuka n'okwenyiwa omulimu gwabwe. Tulina okwongeza ssente, tulina okulaba nti empeera gy'abasomesa tugitereeza, disparities ezirimu enyawukana eveemu, abasomesa baconcentratinge ku mirimu gyabwe. Era omuwendo gw'abasomesa guno gukosebwa n'okufa kw'abamu ku bo ng'omwaka oguwedde gwokka abaafa baali mu 500 ate ng'abasajja be basinga okukosebwa embeera eno. Nga UNATO ng'ekitongole omwaka oguwedde okuva mu January kutuuka mu December twafiirirwa ba memba 535, naye kyewuunyisa ku 535 412 basajja. Era bano bakukkulumidde ne ssente entono eziteekebwa mu byenjigiriza by'eggwanga ze bagamba nti zongedde okubinafuya. Ojja kwesanga nti abasomesa tebalina we basula, abayizi tebalina we basomera, ojja kusanga nga waliwo omujjuzo mu bibiina kwegamba abasomesa batono. Gonzaga Sewungu ng'ono mubaka atuula ku kakiiko k'ebyenjigiriza mu Paalamenti agambye nti n'enguzi mu masomero erina okulwanyisibwa. Embeera eno bw'eba yakutereera. Teri kigenda kuba nguzi gigoba mu Uganda nga kusinga kuwa amasomero ga gavumenti ssente kuwa abasomesa misaala. Era ono agamba nti n'abasomesa bapya balina okutendekebwa ate baweebwa emirimu. Mu disitulikiti ife ab'omu byalo gye tuva abasomesa bangi basuddewo obusomesa era bw'ogenda e Kalungu wonna woogendera ng'oli musomesa teweetaaga na kukola interview kubanga weegibiiru weeri olw'ensonga nti abadduse mu busomesa bakoze eki bangi, omusaala gavumenti gwefulumya gusigalayo ne guddayo mu consolidated fund. Kati bagala okusomozebwa kuno kukolebweko naddala okwongera ssente mu byenjigiriza mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2026-2027 ate n'amasomero gateekebwemu ebisikiriza abaana okugabeeramu okumalawo ekyokuwanduka kwabwe nga tebannamaliriza.